program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike omulungi ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja bamuyise Lord Fred Sebata omufirika kakati nno mwenda abawiza program eno basebo ne banyabo embala musizaako mujebale mube kwati muzukuse amasha agona ku walero ekitegeeza bobanga owuliriza eddoboozi lyange oli mulamu basebo ne banyabo tuba tuwolekera olwo mu program era mbazuukusawo nga bulijjo nembaga nti nno mwebali kwati muzukuse ate nembabuuzaako ak'ensusu kasita obeera nga gwe okimanyi taata maama nga wabogera kulya ku nkoko olya enkoko ennansi nkugamba bugambe nti no mukama katonda akikubalire webali kuliisa abantu bulamu webali butatta abantu bobeera nabo bwanga nabo ng'obagulya kiyo enkoko zibakuba eddagala ne zikula mu weeks 2 ng'enkoko ekuze ne bagikuba empiso n'egejja n'ogigula n'ogigulira abantu beewuwo n'olowooza nti obagulidde ennyama basanyuka ekumba obagulidde butwa amma mwebale nnyo kasubeera nga tokikola ekyo kugula kiyo nga bwosiza okugula nkoko ogula enkoko zaffe ennansi enkoko ennansi twogera nkoko eŋŋanda enkoko ennyoloba ensoga kakati nno n'olw'ensonga eyo kyo kye tuli mu kuba twogerako naggamba bujja tutambulira mu butwa buyitirivu nnyo bwe twogereramu bwe tutuulamu bwe tutambuliramu ebeera bwetyo muganda wange atuuliriza abantu beeyongera kugula kye bayita emmotoka ebidduka tekinologiya yeyongera amasimu computers buli kimu byonna bivaako obulabe oba obutwa buyitirivu nnyo n'olw'ensonga eyo nga munnayuganda olina okuba nti weefaako naddala gweowiza puroguramu eno nti bw'oba olya emmere kintu kikulu nnyo oleme kubanga olya obutwa kuba tutambulira mu buyitirivu nnyo kati obutwa obukasaba tubutambuliramu olina okuba nti obukendeeza mubiri gwo onoobukendeeza otya nkugamba bulijjo bw'oba olya emmere tekubulako greens tekubulako ebikaawa tubyagalira ddala kuba bituyambira ddala bijja oba bikendeeza obutwa bye tulina mu mubiri gyaffe aye n'obeera nga munange ojja kuba mulungi nnyo nnyini ddala oleme fubagaye nti ate yafudde kino nga teweefaako mu biseera ebyo n'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo emmere gy'olya teggwako greens era twebaza nnyo bannaffe bonna balima greens ezo aneobanga oli mu kibuga ng'ozimira ku lubalaza mu biveera webale nnyo webalye ddala nabagamba nti nno ebikaawa birungi era tuli kaweefube w'okulaba nti obutwa ffe katunkuma abantu baddeho okuba nti bamulya ne bava ku bino bikatunkuma bye bagetaageta bye baajingajinga nabikuba eddagala ne biba bya green nabikuba eddagala taka okuba nti bikaawa ebinene ebyo mubirekere ddala oba ogula katunkuma ng'olya katunkuma lya katunkuma waffe oli gwe njogerako omutini ennyo buli obukaawa oba tenowaa kubujja naggamba esimbaazi tuwa wano bannaffe abamulina so n'ensonga eyo tewali kwekwasa kulala kwonna munnaffe atuuliriza nagga nti ebiro bye tulina okuba tukozesa ge mazzi kubanga gajja obutwa mu mibiri gyaffe era mu wiiki eno twafunye twalina olunaku olumanyiddwa nga olunaku olw'okunywa amazzi mu nsi yonna lwe tuyita World Hydration Day kakati olunaku olwo lwaliwo ennaku zomwe zaali meka ennaku zomwe zaali 23 guno gwennyini omwezi munaffe atuliza lunaku bwe baseerabidde lwali lunaku lwakubiri kakati nga batusuubira okunywa amazzi naye amazzi onywa genkana ki naggamba kyolina okuba nti omanya munnange wetuba nga tuli ku bintu bino olina okumanya nti amazzi kati abamu bagafera aba ne bagonoona abalala bagala kweraga olw'ensonga nti nno ffe bennyini ffe kuba ebiranga ebyo ebiraga nti omuntu kasitanywa amazzi amapaaking embicupa nti aba mugagga ne tugawa n'erinnya yoga nti nno tugayise mineral water naye ng'ebyadda otuna mineral water n'omutunako bwoti n'omuchekingako bateekako chemical composition so oyo abeera chemical water naga mineral water yennyini gemazzi geweefumbidde ggwe ewaka ogajje mu kibayita ku luzzi oba ku mudumu oba ku taapu n'ogeefumbira n'onywa teri kigaana kusamba amazzi go mu cupa tekiriyo ekyo so nywa amazzi ng'ate gawera gasobola okuba nti munaffe endwadde zo netulwala tetumanyi so okuba ntizigalwanyisa kale kugamba bulijjo tuba osobola kola ku dduyiro kikulu nnyo nnyini ddala kubanga dduyiro naye ayambako okugyamu obutwa buli bw'otuya nabwoti ebitundu byonna eby'omubiri gw'omunda biba bikolera ddala kale bassebo ne bannyabo programu eno
tuba tuyingiddewo butereevu ogamba nonenagamba munne tuba tugguse ne program ekiri emabega w'amawulire behind the news nga bulijjo bassebo ne bannyabo omulangira Kalema gegange. Gano ge mateeka agafuga program behind the news. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munnabyabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano. Nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news. Alright, okay. Nate munafu atuliza Africa ani ayamba teri ayamba okuggyako gwe ayamba. Olina kweyamba weka nagamba teri akufaako okuggyako gwe weka gwe weefaako. Olwaki Katonda yakuwa Katonda mukuwa ate waliwo bannaffe bakwatiwa obujja naga bino ebirungi badde omufiriko ono sooka tubimuggyako tutya ye wetuba nga humanity Katonda agiteekawo yagitonda naffe tugyeddizeeko tukifugemu naffe tuwulire ensi bw'enyuma. Kakati mugala nga atuwuliriza wali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja nkutegeeza ebigambo ebyo. Tuba tutandise program nate weekend ewedde tetwali ffenna wano naliwo endali ntudde bulungi nnyo wano naye waliwo program gy'oba ogenda okukola noga kanjireke olw'obulungi obw'ensi eno kwe tuwangaalira n'ogireka n'ogamba kale koogireke odde ebbali. Lwaki twali tuva kufiirwa muganda waffe Joseph Seruwooza twali tuva mu kufiirwa nga tugenda kuziika enkeera tugenda Raakaayi era gye twamuziika ekyamaggwa. Kakati najja wano okola program wa bulijjo ebyaddala ne program gye ngenda okukola yali ekwata ku ye okitegedde kuba mu kimanyi twatandika naye wano ebyaddala ffe twamutraininga n'akuguka n'amala ebbanga wano emyaka ng'etaano n'ekintu naye kagenda eri ku BPS. Kakati bingi obulamu bwaffe twali nnyo naddala nze nali nnyo naye ebyaddala era ddoboozi owulira erya promo zentira okuba wano promo yeranga program eddoboozi lirye so tetunalijjamu era bw'owulira ne makati nga nkoze ne makati eddoboozi ly'owulira eryo ddoboozi lye era nduza mukimanyi bulungi nnyo nyiri ddala. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Ndoza otegedde gwe njogeddeko kati nno nzija nokola program ku makya okwo nentuwa mu studio wano nga nteeseze program kwe gyenda okuba nti njogerako lwaki olw'ebyo ebiyinza okuba nti byamuviirako okufa byamuviirako okufa. Kati nga nina okuzzayo akataama emabega program ze nakola emabega n'ebigambo bye nayogera naye n'ebigambo bye twali tukkanyizaako naye naddala ebintu bino ebyalimu okulwala oba n'okugema COVID-19 byali biyitirivu nnyo naye nagamba olw'obulungi okujja mu studio naye nga program kanjireke naye akambateyo music ne muya music yekka throughout nenga nali wano nga nze mukuba naye nagamba sigenda gikola program eyo naye nga ate mulina okumanya kubanga sometimes yali badde so emotional oba twali badde tusobola okubanga either tugimalako oba butagimalaako naye kikye neentegeeza nali wano nembagamba bulungi nnyo nti nga tebannakugema walina okusayininga olupapula consent form okuwa olukusa abagenda okugema COVID-19 kubanga batugambye eddagala eryokugema lyali lyakugezesa mu nsi yonna. Nakola program nyingi nnyo nekyakiviiriddeko abasajja omusajja n'omukazi abateeka ssente mu ddagala lino abali bakibaviddeko okuba nti baga okwawukana ng'ekibawula zaali nsimbi ng'omu agamba nti we Africa tutekewo ekitebe bafulumyenga eddagala eryo yaga ati live eno nga baliguze nga ligenda bugenzi. Ne President of South Africa Cyril Ramaphosa we yagenda mu G7 n'afukamirira abasajja n'abagamba ne mutwe ku ddagala tupakinge at least mu Africa tuwonye abantu baffe baagaana. Ekyo kyali kikyankalanyiza ekyetwalaba wano mu mbubu face mbakyankalanye nga kyali kyebakyankalanye byaki byali bya nsimbi. Bill Gates ne mukazi we Melinda Gates ne baddingana good enough ekyaga tino yali business yennyini. Akati lwaki bino mbigamba nti oluvannyuma lw'okuba nti eddagala balikola dda abamu mumanyi nti COVID-19 balikola biri simanyi nti COVID nga maze okujja nedda
wana kusomera patent yalyo obwannanyini abakola akawuka abakola ne vaccine naga nkiringa olaba computer viruses bino ebiwuka ebirumba computer oli abikola babikola bukozi olumala obikola ne babisindika mu system ne bijja mu computer za mwendeko kulya biri ebintu byammwe kati nga mulina kukaaba mugende tugenda kukola tutya ng'olina okudduka onoonyi bayita antivirus obeere ng'oteeka computer ebiwuka biri nga bisanguuka ate antivirus eyo kubanga ogiupdatinga kitegeeza ati no buli kaseera olina okuddamu n'obasasula kuba batukolayo empya kakati ebeera bizinensi nga weeri bwetyo kati eyo virus kyekimu ne mu bulwadde buno bwegamba nti virus nga obungi bakola nkole oli olugikola bappa ng'amanya nti ayingidde akatale kati bagagga abasuubuzi ba Bill Gates bo kibakola nga balumba oyo agikoze bamuga nti ffe tugenda kugulako antivirus oba gye muyita vaccine wano mulimi olusawo kati yo ne bagikola ne bagimuwa kati ye n'atunda eyo ng'abeera mu ssente abasajja batabeera nko bagagga basawo nga bakontrolinga kye bayita pharmaceutical industries zonna kakati bino byonna bibeerawo bwe bityo okutwala mu maaso fast forward okugema kwagenda mu maaso ng'olina okukkiriza olw'ebyo eddagala lyakolebwa nga ligezesebwa ku bantu mu biseera bya ssematalo owookubiri ne bateekawo omusango gwawulirwa Nuremberg trial eri mu Nuremberg mu ggwanga erya Germany era ne bafulumya kye bayita Nuremberg code nti omuntu ng'ogenda mugezesako eddagala olina okuba nti omubuulidde alina okukkiriza ekisooka alina okuba nti mukulu asazeewo alina okuba nti omugamba ebice ebisobola okuba nti bivaamu ye bivaamu n'olwala ani akujjanjaba olina okuba nti omujjanjaba olina okugoba ebintu bwebityo byonna kale ekyewuunyisa ebyonna nga bwe biri bwe bityo etteeka bwekyo we ligamba ekibuuzo ekyo nzijukira kibuuzako minisita twali ku UBC n'ekibuuza minisita ebyobulamu mu biseera ebyo Ruth Acheng ne mubuuza kuba batwalanga tubuuza ebibuuzo nga tulina nakulya CDC Center for Disease Control mu Africa twali nakulya okugema mu Africa mu biseera ebyo nga bajja babeera no mu Uganda bafuna okuwana bannamawulire we nakibuuza nambuuza nzaani lwaki mbuuza ebibuuzo bwe bityo so ne mugamba nze omulangira kalema ate nkola research noonyereza era Nuremberg code egamba kino nagana okunziramu naye ate amukulira atwala Africa yonna yenanziramu nanga kituufu abantu balina ba consent forms ezo kakati ekyo no kintu kikulu nnyo ne webuuza bannayuganda bameka abazisayininga nga bagenda obbakuba eddagala eryo kwaliko n'akagwali aga nti nno obubanga olina engeri yonna underlying factors tebakuba ddagala byonna balina okuba nti bikugamba omusawo agenda okugema yalina obikugamba ate mu lulimi lw'otegeera okitegedde kakati bino byonna tubyogera naga nti sijja kuba program last weekend olw'ensonga eyo nti kyali so emotional nti muganda waffe olwamala omugema kkiriza obagaana wiiki wayitawo wiiki emu bweti yayitawo nali naye yali anfiirire mu ngalo kakati sometimes wetuba tugamba nti ebintu bwe bijja abakola documentation tuve tuzikola nga weeziri documentation nga weeziri bulungi nnyo nogenda ng'ogoberera biki n'ebyatwayogera byali bingi nnyo emu ne muganda omugaa nti omanyi kasita okoze ekintu ekyo muganda kankulikodye n'okulikodinga era nali wano ku mpewo ne mbagamba nti okusinziira ebizibu ebijja bibeerawo abantu abagemeddwa bye batera okuba ntibafuna naddala nga obaddemu n'eki basooka bino okuba nti obaddemu n'obulwadde obw'okusebwa amawuggwe omutima obaddemu kye bayita underlying gundi ezo illnesses ezo zibasobola okuba zibasoosowaza naye ng'ate era n'abalala kkiriza obagaana bafuna ebizibu ebyo naye oba nga wetozirina kasita obeera nga jjukira vaccine yonna kaba kawuka kennyini bakanafuya ne bakakuba mu mubiri gwo bakakuba mubiri gwo kitegeeza nti omubiri gwo gulina okulwana ennyo okukola abasirikale abanaalwanyisa akawuka ke bakkubye okitegedde oba mulamu bulungi ne bakuba akawuka ako mbu bakuziyize oba baziyize obuwuka bwennyini obunaayingira nga bwefaananyiza akawuka kennyini ako ke bakkubye kati omubiri gusensinga ne bakkubye akawuka ako
ne gutandika okuba nti guzaala kibayita abasirikale white blood cells ezina okulwanyisa ki akawuka ako kabakubye. Kati singa omubiri bagusanga muganda wange ne gulemwa okukola, abasirikale abo baba kusse busi, kubanga oba ogenda kufuna bulwadde bwennyini obwo kkiriza obagaana ogende ezira kumwa. Kakati waite ebbanga tono nnyo bye twayogera wano ne birako oba bituukirira. Naga nti bonna abantu abagemebwa batanze okufuna kibayita, abasinga obungi, si bonna, abasinga obungi bakufuna kibayita okwetukuta kw'omusaayi, blood clots, okwekuwata kw'omusaayi. Nali wano ku mpewo era ne bagamba nti bye twogerako si bya myaka 2 oba 3 oba 4, nenkwadde nga mu mawanga agamu byatandika bukyali. Ne bagamba bijja genda mu maaso n'emyaka 10 oba 20 nga bigenda mu maaso, ng'oli omuntu wakutuka n'afa ng'ekimusse omutwalo omukebera baga nti afudde blood clot, naye nga temusobola kuza katambi bayiga kugamba ki ekyaliwo kavudde ku kyokuba nti kino kyabaddewo bwe kityo. Okitegedde? Kati bo bannaffe ababirowoozaako ne babikola ne babigoberera bakikola. Era mu Bungereza abalwadde bayitirivu nnyo abaafa nga bafudde blood clots ezo bwe batwesinga back nti bagemebwa nga bakubiddwa ddagala ki ne bayita ery'okugema lumima mawuggwe nga tumuyita wane waffe. Ekyaddirira gavumenti kuvaayo kolanko kubaliyirira sente olw'obulamu bwawe ng'omaze okuba nti bugenda. Webuuza ekibuuzo wali agenda okukuliyirira. Nabanyumizaako omuvubuka wali e Makerere, taata we yatambulanga ne sirinda ya oxygen mu kasawo ku mugongo ng'asaba asaba obuyambi. Ne bategeeza nti kkiriza obagaana ebyokugema byonna mu nsi wane waffe eggwanga Uganda, ogaana okugema omwana abeera gavumenti nga tomugemye, gavumenti esobola n'okukusiba. Ne kasita omala omugema bw'oti ebiddako byonna oba alwadde oba akoze biba bibyo buvunaanyizibwa bwo nga ggwe Munnayuganda. Lwaki? Kubanga tetukuuma records ezo, tosobola kuwabira muntu, tosobola kukola ki, kuba tumanyi justice seena muntu ebiseera ebisinga obungi. Kakati Bungereza yo bagenda mu maaso ne balirira abantu bano olw'obuzibu bafuna. Kale ekyewuunyisa baganda baffe we bagenda ani agenda okuba nti abalirira. Side effects zaali mpitirivu nnyo ezafulumizibwa oluvannyuma lw'okukozesa kye bayita Pfizer COVID vaccine. Era ezo zaali baziteeka wali mu ggwanga ly'Amerika baziwuliriza, n'alinga minisita ow'ebyobulamu gwe twogera kati babita Robert F. Kennedy. Ne bagaa nti byayogerako okusooka luli nti bannanga abantu bwe bakubye eddagala erigema bafuna ebirwadde wammanga, nenge esooka ku lisiti ekiyatta ennyo blood clot. Yabawa bateekawo endwadde 49 oba embeera 49 ezitta abantu oba ezikwatibwa abantu nga bamaze okuba babagema n'eddagala lya Pfizer erya COVID-19 49 nga ku ntikko oba ku top kuliko kibayita blood clot. Kakyegambe nti nno gwe woofa oba omuntu woofiisa omuntu n'ogenda bakuba kibayita postmortem report, ki ekiddako oyogenda mu maaso n'obuuza nti kino kivudde ku ki, oba oziika buziisi muntu wo kuba bakwadde ebbaluwa eyo ekulaga nti afudde kino. Kubanga otunula endwadde ezisinga obungi ennyo zibeera induced n'akawuka kano ke bakubanga eddagala. Abayita zirina nanka okubeera ng'otandika okuba nti ozifuna. Ekisooka baga ati blood clot esooka ku lisiti tulina acute kidney failure oba injury, ensigo zikosebwa, tulina acute ate nga zikosebwa mu ngeri embi ennyo, positive anti-sperm antibodies. Olaba muntu butazaala butaddamu kuzaala kulwawo kuzaala ng'ogamba ki, kumbe waba musajja enkwanso zigera maaso ne babeera nga bakola ki, eddagala bazikubye eryo kubajjukira those are proteins ze bakola. Akawuka ke bakubyako kaza attackinga, olaba muntu butaddamu kuzaala n'ogamba nti ndi ku ki kino. Abakazi n'ogamba nti omukazi butaddamu kuzaala n'ogamba ki ekintuuseeko nga tomanyi ki kikutuuseeko, noonoonya omwana ebba neyitawo bw'oterwanako nnyo n'oba tazaalira ddala. Abamu basirika cardiac arrest
nebaga ntino cases basinga okuba bafuna olina balina blood clot era bagenda okugamba ng'omutima gwesibye, heart failure, cardiac vascular thrombosis, emiswa gyesiba, gambye ziri 49. Okitegedde? Kakati abamu bafuna kibaita facial paralysis, olinako okuba nti omulaba ng'ali awo n'atandika okankana with the time noga ki ekimutuuseeko nga tokitegeera naye nga ekyaliwo kyali kibi. Ekibumba liver damage, low birth weight, olaba bwana kuzaala kaana nga tekaweza kilo nogamba yiki ekituuseewo naye nga ate tumanyi ku bizibuko ebyava tubal cancers, cancer reactivation, noba nga olina kansa teyali kutte tuli mu mulwanyisa kuba seweza kansa buli mwana ayinza okuba tyazirina n'olumala okukuba eddagala lino abeera nga aziwadde kibayita kasunda bas okuba zesitukira ddala. Kakati abaana abato abazaalibwa emisuwa ne gizibikira nga baana bato, autoimmunity eya testura ne bagawo kibayita stillbirths, abaana bazaala nga bafudde, omwana bazaala nga afudde. Lwaki? Lwe byonna pneumonia, pancreatitis, waliwo kibayita neonatal seizure, omwana yeesika ne mugaa kikino omusujja gwa mulalama, kumbe tomanyi ki kye baamukubawo yakamuzaalayo bati bapa. Gomanyi kye bayita experiments ezikolebwa mu nsi yonna ku baana abato abazaalibwa. Okimanyi nti ne mu nsi yonna siga Uganda ngaye mu nsi yonna, mark my words, abakazi bagenda mu malwaliro okuzaala, natuka mu ddwaliro okuzaala, omala kumuzaala bwati bapa ne bagawa omwana tugenda mumugemerawo. Naye ate jjukira olina eddembe n'olukusa oga nti ate mugemerawo nja kumuzza mu mugeme. Okitegedde? Kakati kyembanyi kugamba kikino nti omwana oyo olumala mumuzaala bapa, amalwaliro mu nsi amangi mu nsi yonna okusinza ku study eyakolebwa ate nga kituufu. Kati gwe weekebere bwekebezi ngamba mbampuliriza mu nsi yonna amalwaliro nga go waliwo eddagala ebaliwa nga bakugezesa ku baana abakazaalibwa ne bagamba nti omwana muzzengayo mu ddwaliro lyennyini naye baga sina transport nga bagenda kumukuwa. Okimanyi nti waliwo amalwaliro agagaba transport eri abakazi bagende bagemese abaana baabwe abakwagala ki. Akati mwiza okuba temukimanyi kibeera mabega, waliwo test ezina okuba zikolebwa, research ezikolebwa ku baana abo. Epoota yafulumizibwa tugirina naye twogera bingi nnyo nnyini ddala. Nagga nti no program erina kuba ya Saturday yabadde enkamba okusingako wano, kati nguyitako buyitiza kati nnyo n'otegeera ekigenda mu maaso. Mukala nga tuyiza Impact FM radio Lwasa Mayinja, kati wize eddoboozi lino okuva eri omusajja bano abajjanjaba obulwadde obw'emitima babayita ba cardiologists. Cardiologist ono bamuyita that is a Peter Makuruo MD yagamba bwati mugana nga atuuliriza njaga atuulirize ensonga zino. In the last 5 years, I've never treated as many blood clots in my entire multiple decades of in clinical practice as a cardiologist. The blood clots occur after the infection with the virus and the vaccine because the spike protein causes blood clots. It's without any controversy in medicine. The spike protein causes blood clots. So it is reckless and foolhardy to continue to vaccinate people and load the body with spike protein and cause more blood clots. Naga mu myaka etaano giyise sijjanjabako bulwadde wa blood clots bungi bwe buti nga bwenfunye after 5 years nga cardiologist ng'omujjanjabi w'ebirwadde eby'emitima. Naga blood clots zibeerawo oluvannyuma kuba bamaze okuba nti bakugema proteins ziri mu vaccine ennyini eyo zeziviirako blood clots omusaayi okwesiba ne gwekutukuta. Ati nno kyabwewusa nnyo olw'okuvayo n'agamba ati nezo conspiracies kubanga bo bennyini basawo bakirabye ne bakitupima ne bakitunuulira nga bwe bagemye abasinga obungi ennyo bafudde blood clots yaza badajjanjaba mu myaka etaano kibanga nawo ye nga omujjanjabi w'emitima. Naga kyabwewusa nnyo okugenda maaso okuba nti bagema ate abantu nga bakitegedde nti blood clots ezibatta n'osigala nga watono kyabagema. Alo program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Gwe mulimu gwaffe omukulu kutereeza byasoba nakulaga ate bikusike. Muganda nga atuliriza gwali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Akati nno yensonga bwetyo yemu. Kakati nga tuvuddeko awo katono nnyo
nja kutwalako olunaku lwa leero nagadde okwogerera ku nsonga omukyala gwe njaga okuba nti noonyaako bamuyita Jenny Nakabugo yava Kasande eyo yayubuka yenna ega ti no oluvannyuma okumugema yayubuka yenna sime kati bwali era munoonyaako naye mbadde gamba ki wetwogerera muganda nga atuliriza nga tukyali mu nsi mwe tuwangaalira nga bigenda mu maaso tubiraba bulabi bwetu kintu bitunuulira naye nga tumanya tinno tulina naffe ebyokusalawo nga bannayuganda oba ngaffe abafirika wuliriza revolutionalizing family planning akaseera katuuse akokuba nti nno kati enkola eziriwo ez'ekizaala gumba zekazikaddiye zizzemu emabega ke kaseera okuzikumamu omuliro okuzongeramu ssente wamu n'amazzi wamu naki ate zibenga zigenda mu maaso wuliriza Bill Gates Foundation gye twogerako emayiddwa nga Bill and Melinda Gates Foundation ey'omugagga Bill Gates atali musawo naye nga atalina kye bayita pharmaceutical industries saako ne mukazi we foundation yaabwe bamaze okuba nti batongoza nate enkola eya kizaala gumba eno gye twogerako bagiyita 8-year hormonal IUD mu Ssemazinga Africa. Enkola ekizaala gumba ng'eno ogikozesa neomala emyaka 8 nga tozzeemu kufuna lubuto waddewo waye. Kati wuliriza muganda nga atuliriza Bill ne Melinda Gates Foundation bamaze okulangirira nti bagenda kuba nti bafuluma kibayita hormonal intrauterine device oba giyite IUD nga hormonal ekitusazi hormone zino ngeno contraceptive gye bafulumya nga osobola okuba nga bw'ogikozesezza omala emyaka 8 nga tozzeemu kufuna lubuto wadde okweraliikirira. Ne bagamba mbuno kino bakikoze nga ekitundutundu ku ekyo ekinene ennyo pulaani yaabwe ennene ennyo ey'okutuusa enkola ey'okuteekerateekera amaka mu bitundu abaana abato we bafa ennyo n'abazadde baffa ennyo kye bayita maternal mortality rates mbwate nga tebana bya bujjanjabi bimala ebirungi. Omusajja ono n'omukazi abagagga ennyo nnyini ddala mu nsi yonna bagamba nti nno ku Ssemazinga Africa bamaama bafa nnyo nga bazaala ate ng'ebyobujjanjabi bibi era bitono nnyo ku Ssemazinga Africa. N'olw'ensonga bagambye nti empeke empiso ne buno osoma bateeka mu mikono mu bisambi bona family prize ade babawa zibadde zimala ebbanga ttono. Kati ke kasa bagambye nti akabakolereyo egenda okumala ekiseera ekinene nnyo mu mubiri gyammwe gy'emyaka 8 wetwogerera muganda nga atuuliriza. Era tebakomye n'ekyo ne bagamba mbu emu endala kuwa abakazi bano abakazi ba Africa ebogerako to give women more control over when and if they have children, nti kubawa abakazi bano amaanyi n'obuyinza obusukkiridde okwesayo ddi lwe balina okuba nti bafuna embuto nga tebakyakozesa buli bayita low cost method mbu ebagenda okuba nti ebagamba nti osobola okuddayo sima myezi 8 sima mwaka gumu sima myaka 2 noddayo. Kati bagambye nti kabakozese n'enkola nyangu ya layisi nenga ate etwala ejja nakuba nti eminimize kye bayita clinical visits nti ebbanga lyona okuba nti oddayo mbu ate bakakyusa emabika ki nti ofuna olubuto lijja kuba balikendezezza bakuba empiseemu ng'owummula emyaka 8 toddamu kuzaala mbu oddemu okuzaala oli ng'oyagadde ose emyaka 8. Lwaki bakikoze kino waga ti nno ekisooka tugenda kuwa abakazi bano abali mu nsi eziteesobola mbu ensi enjavu ku Ssemazinga Africa saako mpozi n'eri mu kye bayita mambuka aga Asia oba Asia oba masengeta Asia. Wabuuza ekibuuzo why Africa and not the West? Lwaki ku Ssemazinga Africa lwaki eri simbazungu gye bataagala baana gye bakuzaala nnyo? Ekimu ku ekyo muganda nga atuliriza abasajja n'abakazi bano kye bagambye kyabadde kimu kyokka nti nno basazeewo okulaba nti nno bateeka enkola zino ez'ekizaala gumba mu nsi zino ezikyakula mbu kubanga ebyobulamu bitono biti bizibu byakufunika ate n'abantu baavu. Kwa bagambye the health care infrastructure is thin mbu biti ni biti
supply chain are unreliable no bitukako bifuna abantu bifuna bizibu ya kutukako and maternal health challenges are urgent atenge bitundu binaffe byokuzaala eri abakyala bya bwangu ddala watyo bagambi abasajja bano mugana nga atuuliriza kati uliriza ebintu bye twogerako bazise kusemazinga Africa nenga za kusooka kugezesa mu bakazi baffe abali kusemazinga Africa basebo ne banyabo bagambye nti n'okwadde bakimanyi tino long lifespan for a single contraceptive device okuba bakiteeka muntu ne bagambye ate mweraliikirira tugenda bagezesezaako otumala bagezesezaako tujja kuba tubiraba tujja kunotingado kibaita possible side effects both short and long term eri obulamu bw'abakyala akati tewali data normally transparent mbira bweti bagenda nti ate mweraliikirira abakyala already betugenda okuba ntubwa ekintu kino we are going to preach to the converted already twaba wadda eddagala lino twaba wadda ebintu bino babadde babikozesa kati bino kubanga kuwannanya okubagezesezaako batandikiddewa bage batandikidde abalukamizi ekintu kino bagati amulete musoke mudete wano ewaffe balekere mu ggwanga limeddwanga erya Nigeria twetuliawo ne bituuka mu ggwanga limeddwanga erya Kenya guess where gye bigenda okuba nti bikomawo okuba nti bidda oba bitandikira gwe munanga atuuliriza aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe gwe emmeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde ebeera nooti 7 nooti 5 984 ojja okuba ntuyitaawo yiyo kagibwa tukozesa mu studios SMS yaffe mugimanyi bulungi nnyo ne WhatsApp nayo buteevu osokuba ng'ogiyitako bulungi ojja kuba nsokuba nti ngifuna wano that is a WhatsApp SMS abalina yange mugimanyi bulungi nnyo then ate ya studio SMS yaffe that is eri nooti 7 nya nooti 985 985 nenga of course gyokubako mu studio zaffe yo mugimanyi bulungi nnyo ate bijaga nti ate bikoze bitya ya studio mugimanyi nooti 7 note 5 984 kali katandike na tebutevu nnyo nfune kusimu zammwe mwe abawuliriza abali eyo kike mwogera ku nsonga zo zigenda maaso kubati munange ya zo zitambula era weziri kirizo batani Impact yala wanji mwangira yes sir we bali kuliriza esa kwa mukama sasa kuulira sir nabo bakuwuliriza mu ngeri yaabwe sir naye akantu kali bwonoba ofunye kugerako nakutembeeka kantu ki sir wabakirabye nti mulimu abantu abamalirivu okubeera abeesigwa b'endu baabwe okanga bagamba ekisole banaye tetwamanya naye ekisole nebana okuba waliwo empiso ya kapabiru gye batembedde nakufuna naye abantu kakati mulinyodde bulungi nze teri bantu basinga okunkwasa ennyiike nga kubantu ngakubaliwa abalina influence okugeza abakulembeze b'ensikirano n'abakulembeze b'enzikiriza bandibadde baavaayo dda ne bakwega obaayi waliwo obuzibu bw'embutine bwebu naye bonna besuulirayo bwannagamba nze ngezaako okuwuliriza abakulu abalina influence mu ggwanga muno tebakwazi bufaata ogenda okuyimbisa agenda okuyimbisa misa gwasheeka akutukisa pasita ne levurandi lwaki tobaayo datukabiri oba asatu n'osooka osomesa abantu onoosomesa abantu nga bamaze okukuka mirambo oba nga bali mu kansa institute
mutukoze bubi nnyo n'abakulembeze b'enzikiriza abafika ebintu abamu baddeyo ebiso ne batulaga nti babagema tetumanyi oba bye batulaga biba bituufu oba beefaananyiriza ng'ebiso ebimu mazzi abatabanyire balyoka badda abanemukulubundi bannange mbagugumbudde mutukoze bubi nnyo tuwindemu webalinyobayala tesa kwa mukama bwatye bwagambye Impact FM kwoli onagambye nti birth control okendeeza okuzaala if you can't oba tosobola prepare for lamentation mwetegeketekere okunguwaga kwammwe apo alina mugongo okay ye bwati bwagambye bassebo ne bannyabo birowoozo bye bannayuganda ekyewunyisa Bill Gates nti alina ssente mpitirivu reason ze bawadde okuba nti abafirika babaleetera empeke oba empiso ezekizaala gumba eziga okuba zimala mu bibiri gyabwe emyaka 8 nti mu Afrika baavu ne webuuza ekibuuzo nti waba abaavu ng'olina ssente nnyingi nnyo lwaki tobakulaakulanya lwaki toteka ddagala mu clinics oba malwaliro ago lwaki ate oba wampeke zibaziiza kuzaala oba olina ssente mpitirivu okuba zibayamba lwaki towezimba malwaliro nakuteeka ddagala mu malwaliro Impact FM kale nnyabo nawe gyebale ani ono yenyabo yes nyongera ku ddoboozi wangi enkankana bakala leero kisangamu maani nga gendalina ensonga ey'okulala wayitawo akaseera emyezi 3 nenjagala ogenda ebweru kukiezi bagenda okunkirira ne baŋŋamba ekibumba kirwadde naye bamala kunkema yes naye byonna ne biruka binsiikako ensonga y'okola ali omusajja kyayogedde awo ekyamana okutuusiisa kyolagema kyakagema kubanga atutuka nange nenyigirako mu kugema guudi yerokiipa naye bonna abatabo be twabeera nabo nga tulikola ogwo omulimu teri gwe bagema wadde n'ogu naye nga bakola gwakumatiza abantu nti mwegeme bannaye naffe baatugegedda bakwata ekisa ne betuula nti babagemi naye nga tebabagemi ne bawandiikawo ne bakizaawo nti naffe batugemi naye nga tekiba kitooke webali nnyo webali eddala naffe muwulidde sometimes simanyi bujulizi bwa businga ng'oli akubuulidde ekyamutuukako ng'oli agambye embeera gy'ayitamu ng'oli ayogedde n'omanya kyenagamba nti olina okuba nti omanya ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda mwe tuwangaalira nage nti nno endwadde oba embeera zaali embeera 49 Amerika yavayo netendeeza omusajja nega nti nno kituufu byayogerangako oba mwayogerangako biva mu COVID-19 vaccine bituufu kubanga ensi eri mu kuggwaawo kati Bungereza neekaba n'okukaba nti ate zose ziziggwako ng'abantu bagitutte mu kooti baagala kubalirira nga kati ssente zasobola okuba nti ziggwa ku gavumenti lwakola ki lwakuba nti basasulira ensobi ze baakola okusanyusa abantu ab'olubatu of course nga wega nti nno Batonda bajja okuba babikugamba munaffe yagambye wali naye kati gwe olina okuba nti weefaako naye obanga okibe kati olina obutwa mu mubiri gwo oba olina obulwadde mu mubiri gwo kkiriza obagaana olina kulwana kubujjamu kubukendeeza that will increase cancer in women after 8 years. Amutendo from Nyenje webale nnyo Tendo agambye kiri ekyokuba kuba empiso kizaala gumba emala emyaka 8 mummwe mu mibiri gyammwe kigenda kuba nga kyeta kansa kyongera kansa. Peter ali Bukedia again, thanks for the show. Ene waffe gavumenti etandise okugema kalusu mu nte n'embuzi ekyo twakyogerako dda ekyo ate n'ente mukyalirako enti nno mukyazirina kubanga abasajja bakola dda n'ennyama
eyokuba nti babaguza muve ku nte zino eziri omudde eziri nakyo eziri organic era mujja zivaako miringa enyama mugigwa mu supermarket kwegamba oyere bakibakolera dde ekyo aliwo bagenda zigema kalusu olowulira Impact FM kwoli alo sebo mutandira egange sebo webale kuwuliriza taata ono wamuya mbale muyanda sebo nze bulemu njikwega ku bakulembeze b'omu Afrika wano n'aba professional doctors abali mu Afrika ebintu ebimu tebagala kutambula n'okumanya tebola batugenda kukunkumukanga ebiyingi kati wangi okusoma ebitabo okuwuliriza amawulire okunoonyereza yes okay webali nyo bali eddala naye webuuza ekibuuzo nti tebabimanyi kino kiwe kiriyo tebabimanyi Impact wangi bamusiza mukulu kale nange bwentyo nnyabo akati nze mbadde mbuuza ani ono abuuza wangi ennyabo ati tebeba wadde magezi ki ate nafuna mbeera yonna okay webali nnyo ebagema tubadde magezi ki ekisooka nva kukyogerako ne kankiddemu oba bakugema kigaga nti nno okugema kwonna baddira abasawo baddira akawuka ekyokulabirako oba bakugema covid-19 baddira akawuka kennyini ne bakanafuya ne bakakuba mubiri gwo kitegeeza nti oba ofunye obulwadde mubiri gwo naye nga ate obulwadde obwo bunafu kati obadde kasita obufuna mubiri gwo nga babukubye omubiri gyaffe gikola abasirikale white blood cells agalwanyisa obulwadde obwo kati obulyamu nga waliwo ekirwadde ekizze mu mubiri oba ekintu kyonna kiri alien ekigwira nga butagwa okuba nti buzaala abasirikale kati obuzibu buli nti nno singa obusirikale bwebazadde ate bwennyini buliibwa kati kyekyo weba bakubye eddagala eryo nga balikuba kyolina okukola kyangu nnyo kuba jjukira oba olina obulwadde mu mubiri gwo kati oba olina kuliya emmere egenda okujja obutwa mu mubiri kyembagamba gyo nimbakubiriza wano nti amazzi makulu nnyo tonywa mazzi ga chemical tonywa chemical water nywa mineral water wewefumbidde nti lya ebintu ebikaawa obutwa bwaffe buli lya emmere eri organic va ku bino fast foods ebyo bijja kuba nti bikutana butabanya na kwongera kutta busi kati omubiri gwaffe tulina okuguwa amaanyi agalwanyisa obulwadde obuli mu mibiri nti with the time n'akawuka ako osobola okuba nti omubiri gwo guyinza okuba nga guli healthy ne gufuna endwadde ne gufuna kye bayita white blood cells nga mpitirivu nnyo abasirikale abo ne balwanyisa akawuka kennyini ako mubiri ne kali ke bakuba ne bakanyiga ne kafiira mu mubiri kisobokera ddala nekisoboka kitya emirimu gye tukola ekisooka emmere gye tulya kati yayonooneka tetukyalya mmere eri organic emmere yakufuuyira kitegeeza nti nno n'obuwuka abasirikale balwanyisiza endwadde embiri gyaffe bali wiiki baanafuuyira ddala ekyokubiri tetwagala kukola dduyiro n'otuula okuva ku makya paka ku makya otudde butuuzi bwoti ekyokusatu tewaba kunywa mazzi gegambyeko ekyokuna twakwesiba nnyo ku ndwadde ku ddagala liri ebagamba kugamba tuba nga tuli ki eddagala ebagamba eryomalwaliro oba kibayita death by prescription nti omusawo ye kyakola kulagira ddagala gawe mira lino bwe ligana teeka mu lino tulina okuba ntubyewalira ddala lwaki famasi zifuukanga ennimiro zaffe obudde bumala ogenda mu famasi wabadde ngaomala genda mu nnimiro okufunayo eddagala eri ery'omu nnimiro than eddagala lino eryeno ery'omu nnimiro liriwa yemmere gye tulya nga namu okuba nga tufuna obulamu. Impact FM kodi wangi Mlangira wangi sebo bano ba agenti b'abazungu ogera bwe bati kakati ono malakatala abaana basanze ono gaggawana otya yes kataye tulowooza emirundi ebiri ng'abantu abategeezi gwe munnayuganda akiza FM 98.4 saawa zino mu njuuyo waliwo atalina China tusinda abachina obungi
nolwekyo mulangira abantu benjogeddeko bali gyemanyi kati sawa zino beebaze aba balina influence ku bantu batuliddemu olukwe nnyo okuvaanayo ne bakingawaza bannayuganda olabye n'omukulu ali kulema bweti bamugemye kati bw'oli ku ddaala bannange okusoma n'okutegeera bya njawulo mwetegeerere nvuddeko webale okay bwati avuddeko tesa kwa mukama mulange yo bekuweereza naye tebakunywe walugembe waliwo omanyi sometimes waliwo bitukola bitukola loga ati nno ng'olabye ku bantu naga nti okutambula kuno wawo story gye saabanyumiriza gibanyumiza olulala ekirwadde kya covid-19 kyansanga nze saali mu ggwanga n'okuddawo naye ngeri gye naddamu wano enyo gye nalinnya boeing ngitwamu abantu 300 twaliwo abantu 8 nga tukomawo naye byali gye nali eyo eggwanga erimu ku eryasinga okuba nga lifiirwa abantu abakulu yali Spain. Natambula ngenda okudda wano kuba twafuna information amawanga geeri abakulembeze bawuliziganya n'abakulembeze beeno kati baga nti bagenda kuggalawo nga bagagalawo nga 2 nakomo nga 18 omwezi ogwokusatu naye nalaba abakadde abaafa byali byatubira nali mbikozeko kitundu naye nalaba abakadde abaafa mu nsi ez'enjawulo nezija nakola programu wano ezimu ku ezo zaali zakuba nti kkiriza obagaana otunuya enkola z'abasajja bano zaali zakujjawo okusooka bano abakadde abatalina maanyi kibali baga nti omuto baali tebamugema ye tebamufaako bafa ku bano bakulu okusooka kali bali abakalukulu bonna be basi okuba ndi bagendera ddala ensi Spain yafiirwa abakadde bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira naye ene esitole ejja kuba ya lulala nnyo kakati bwana Lugembe kyogedde ekyo kikulu kwe twogera wano byonna byonna tugenda kusanga muntu ng'abyogera naye nze training gye nafuna n'okuba nti twogera ensonga zino tulumirwa nnyo omwana w'omufirika kubanga bino twogerako bikolo bya sitaani nga bw'okiwulira abakuba bakontrolinga ensi eno bali baga abalina amaanyi abalina ki byebakola byonna biri against Katonda kyayagala byonna akati sisobola kusaidinga ku saidi ya sitaani kkiriza obagaana sisobola nina kubeera ku saidi entuufu saidi entuufu yeeriwa egamba nti omanyi tolya butwa buno ega lwaki olya obutwa nga luwo eddagala lwaki olya obubi nga luwo emmere ennungi mba nokuba nti embigamba esibigamba nange embeera olwo nfuuse negase kuba ali abagawa ndi bakutta kuba mba nkimanyi natendekebwa nasoma I was miseducated then embeera educated nasoma musomesa basomesa nene ekizungu eno eyekisiru yetumanyi nosoma political education nosoma Napoleon nosoma ki nenga tebikuyamba then omala okwezula mu maaso eyo nosoma ate ebirala kati n'okimanya n'olina okusalawo saidi ogera kukwenda ku saidi yaani saidi ya Katonda oba saidi y'abajja ba Katonda programu zo zitukola kati ngeze okufuuyira mukimanyi okufuuyira kubi nnyo kubi nnyo nga bw'okiwulira programu natwazikola wano bulungi nnyo nabagamba oli n'asinzira ebweru na wano nakubira mukama wange essimu namweza ne message kalema mugobe ku radio lwakuba nti amala business zaffe bali mukama wange nampita nandaga ne message bulungi nnyo ne mugamba ekikulu wandeeta wano ng'okimanyi kikyendi kakitegeeza tujagenda maaso tukyayogera ensonga zo kasaziba nga ntuufu bude nafu mukama waffe naye researcher munnamawulire abimanyi ebigenda mu maaso mu nsi kati oba tayogedde nenaffe twogera ntuvaayo tuga affe tujja kusirika tujja kuba ntwogera sashati ensi etegeera ensi emanya tiwali muganda ekijja kuba twaziise muganda waffe ku weekend wenagambeko seruwooza tuba omuzisi yagenze n'omuleka wali katukimanyi nti nno obudde bonna bonna tugenda naye ogenda otya
Joseph Sego yagamba nti genda nga at least waliwo abanakabirako bali benga bano abataano kale kibere bwe kityo kale magenze ninga roba namukabirako nga bano bataano ukitegedde ninga tumanyi waliwo impact gituba tukoze gituba tulese oba ligase ate nekijja kigwamu kibaga nti nno baga kigwamu nti osindika asitamye oyinaga nti kalima kali futuma gye tugenda good enough wenfa manyi gye ngenda good morning Sebo, can't we revive our African way of birth control to avoid foreign policies? Pastor Bob Gadi watu wagambye Mama Janet Kataha Museveni minister w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo naliko embalala nga program abaana bagikola era bagenda mu maaso yalina enkola gye yakolanga gye bayita ya moon bid nga bayigiriza abakazi beeyo engeri y'okubalamu ennaku zaabwe gye bafuna embuto gye batera kufuna mbuto era bakolera nakati okitegedde eyo enkola ng'agigiriza abakazi abeeyo era bagimanyi bukusu baagiyiga wano nagga nti ogenda mu ddwaliro omusawo yennyini n'asooka akuza ebbali n'akubuuza gwe omukazi agenze abasajja bali muyinza kati muleka timwekirako bakazi bamwe nga bagenda okunywa eddagala mubukikole mulabe oba mubabuuza abakazi bennyini bajja babuulira bakuza ebbali ne bakubuuza nti nkola ki gy'oliko ey'ekizaala ggumba ne bakupeereza ogende ku nkola yonna naye nagamba buli kisi gy'ogenda yaafuna komishoni we okitegedde naye nga kituufu nyo tusobola okuba bulungi tusobola bulungi nnyo abakazi bamanyi bulungi okubala ennaku ezo ne kati bye basoma mu masomero kati baleese AI kubalowooleza nakubalowoleza. Can you imagine? Kati bine ebyo bisobola n'oku ekyo kisobola okusomesebwa omuntu n'akitegeera kuba kino kya bulamu bwe naye abamu tebabimanyi nabimanya bambi tebabimanyi kubanga n'abazadde baabwe tebabimanyi oba tebabasomesa aye ne bajjajja tebabimanyi oba tebabasomesa oba besudde gwa naggamba tebakyasobola kuba nti akyogerako kulinza kwa mukama kyaddayogerako wali nti abakulembeze baffe bakola ki abafuna akisa okuba nti boogerako n'abantu mulange balikuweereza naye nze mu byonna nenya gavumenti okufuuka nakyesirikidde ku nsonga ezo yandibadde eteekamu amaanyi mangi nnyo okunoonyereza ku ddagala eryo erigema n'ekizaala ggumba ne babiwera nga we baawera okukukusa ebyokulwanyisa nze Brian Lugazi anti ebyokulwanyisa bijjaku gavumenti eri mu buyinza n'eddagala lino lyo terijjaako gavumenti eri mu buyinza. Brian okitegedde bwekyo kiri so okimanyi nti priority za gavumenti zo ziba zitya oba ziba zitunula zitya era eba eyagala ki zatuli ffennaawo kakati wetuli oba wetutambulira oba yembeera munange wetuweba etwalira batebole bannyabo bikyagenda mu maaso mpola mpola obudde bulinga bo obumpeddeko nja kusoma mesera abantu bano nga 2 zokka ere nga ate tuva wano kubanda obudde bwokutuka ebyaddala oba bubadde butya nabwo oba nawo buli against bitwogera zokka nawo buli against bitwogera binowooza kabwagala nabwo oba kugira ki sitegeera but anyway munanga asinse message eno bayanyi ere nga tugizanya wano tugire ye agamba ki mbera bweki okay maze okubuulira ndowooza mukitegedde ebigira mu maaso mu ggwanga mwe tuwagalira ne mu nsi yaffe mwe tuwangalira bimu ku ebyo nagambye bw'ati Mulangira Yesu yeebazibwe basuze otya eyo obulamu muli butya kigenda kitya wiki kutambulidde etya Mulangira wano we tutuuse tutaasa nsi yaffe olw'emmeeme entono n'omutima omunafu bino si bibyo kituufu bino byabaagala nsi yaabwe bannyinaffe bakyala baffe bamaama baffe twesonyiwa ebintu ebyo omuzungu talina kalungi katwagaliza mu nsi eno edda agamba family planning siraba nti family planning Mulangira ero family killing gye bateekateekera
baganda baffe bannyinaffe basengaffe bakyala baffe family killing bo lwaki tebazikozesa bo lwaki tebegezesezaako era bagezeserezamu ffe abafiirika ffe twabaki era ogenza n'otuuka ku Kenya n'engamba ho kazeeko yuggi yange genza owulira okomyawo naye tetumanyi mulangira gye tugenda tetumanyi gye tulaga ffe naye tufuna obuzibu mulangira tetulina gye tuddukira kati ng'omukyala gw'ogambye gwe baagema yenna n'ayobokayoboka talina waddukira nti yeekubira enduulu nga zino ensi endala ezakolamu nti bo bakoze ekintu kibayisiza bubi nga bano abaddukira mu kooti ne babaliyirira kuneddagala eri abaleetera kansa naffe tetulina we tuddukira mulangira tetulina mulangira weebayo tuweereza weebayo okubuulira ensi amazima owanja kunoonyeza akagundi akatambye omwami omu yayogera nti banywa abaana temubakkiriza bakati bagwa bugwi mu masomero nga bagira ki nga bagema olidde. Okay, atukoma omunafu atuize obudde bweka bumpeddeko. My baby got an injection for immunization choka. He got severe infection and the boils appear in the morning and then it produces pus in 2 days with a worm. Wow. Morning webale kuweereza. My husband was saying Imbu, I was not clean and caring enough for the baby. Kumbe new wali order. Read, mchala read ali mbali. Basori banyabo. Olaba kwa biri benna kifesa kuba nti bakola abasajja betwogerako bali abeefudde bakatonda bebulungi basebule banyabo era program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike